bw'oba oli mu ndagaano basooka kukozesa ndagaano. Nebaira wekituufu omusajja lumu yabuuza nti ubenje bungi nani era kumuluka ya fina service ngwa kabenje esobola ayitawo yina ekisa ekigirondo bwofa osooka kutambula n'ogenda mu kifo kyonna kye wali obaddemu kaabe Amerika oddayo mu mwoyo awo nina omukyala yaŋŋamba yali ali mu kwoza bintu katandalo buno obw'oku kyalo yali agenda mu kyalo obw'emiti muganda we n'afa eno mu kibuga naye nga tebanaba kumubikira akasepiki kagwa n'akalala ne kagwa yatuukawo olwava mu mwoyo n'agenda kagwa dakika kakagwa kadakika n'atayitawo n'akomawo n'alyoka alambulensi buli we yalinnya togenda wootalinnya mpozi ng'olina gw'otambulirako nti abaana bangi bali ebweru ku kyeyo ninga maama we yafa dda ninga oli naye mu nnyumba mukola mwenna yajja kuyamba bakubonyabonya olw'ennaku gy'olina weenakuwaza weeraliikirira maama ali singa ndi ne jjajjange singa ndi ne taata kati abeerawo abakazi be basinga okuwa amagezi awo oyo weda ali naye kati kankubulya waliwo senaaliyo eyabaawaako mpereero omuvubuka azirika banavuga betugamba nti munaabe nga tebaagala kunaaba mwoze engoyi ng'azirikira abantu ng'agweri nga bane bamugamba banazirika kiyaabwe ayina ebizibu bye mu famire bya famire banyi bitera kuba mu famire nti nga ate byagala osuwaza bigira mu bantu nga bamuteeka emabbali bamuwujjako ng'empewo erina kyekola ng'asirisa ali ng'afudde abasajja ne bagamba ababoda bannange tukoze tutya kubira ambulensi mumuteeke ku piki olinaga bwafiira ku piki yange ngenda kuzzaawo omulambo tuyabogera mutwalire ng'ogenze n'omulambo bakwatirayo obabuulire gwafudde ate polisi yeekubuuza nebuzo babasawo ne polisi balina coordination ki naye tugende mu maaso saagala biyingiramu kati mbu nga buli omwaka zezijja tina gye simutwala kakati wajja omuwala abawala balina amagezi mumuwujjiza ate batera kubeera bakampasa mumuwujjiza nti tumuwujjiza biganja ogamba kakati mumugjeemu essaati wakitemwagimugje muwala yaleeta amagezi ago nga bamugjeemu essaati omulangajja mumugjeemu n'engatto ebbugumu ligenda kuvaawo empewo ejja afune ka fresh air adde nga bamugjamu engatto abatagala kunaaba zirimu ebituli kama batagala kunaaba engatto ziwunya yaziteeka eri ogamba badde mu bootu omukyala yajja atambuza mmere n'abagamba obwedda tannaba kuyimuka bwemba mulinawo alina bootusi ey'okulima mugimutunuze mu nnyindo ekyokubiri mumugjeemu empale eyali azirise omusajja akkirira ajjemu empale y'omuvubuka asigale mu underpart kino kyekyabaawo yazuukuka yavaayo mu hypnosis n'akwata empale nyakubakubira ku mpale yange omuntu omu yavuma abantu nebevuma n'amugamba gwenza ate tomanyi gye nava n'afiira omwana mu ddakiika eyo oli yafiira omwana mu nnyumba omwana yesika obugoye newagira baali bayomba omwana naye aziira yes abantu manyi bye baakola abajja yamugambye waggulu ne mugamba mukama zingako ensi tuveewo ne mugamba abantu bo tebayinza kubonaabonera mu ddwaliro bwe bati mugamba nabo omusajja bwabonaabona nti nessuuka okugimubikaakaaba alumwa omubiri gulimu ebituli nalaba ku bituli by'omusajja ng'omubiri gwonna gw'omogoseemu ebituli kansa ne mugamba mukama abantu tujjeewo lwaki tubonaabona lwaki tukaaba nenkaaba abaziga kati mba ndi awo ngenda okuwulira empewo empulira empewo neryoka ezinga mulago yenna neyeekuŋŋanya gabonoga kalyango jangu uno aduuyi ne bagendanga empewo etambula abaafa ne bangolokokerako dakiika eyo lwaki osaba tukyattasaba gwoza tukyatta oyita mukama tukyatta golyawo amagombe ne gangolokokerako nafuluma mulago nga zitunula mabegana mu maaso. Export TV to the world.
kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 528651. Cambridge Junior School, a well for knowledge. Omulabi waffe owa Channel 4 oba Export TV nkwebaza nnyo okubanga olunaku lwaleero okyali naffe. Tukomyewo n'olunaku olwaleero Musumba Ronnie Kalungi alabika nga atutuuseeko ku studio zaffe wano. Njasooka mwebaze nnyo kubanga yerese ebintu bingi okulabika nga ajja abeeko kyasomesa eggwanga. Naye nga sinagenda wala njasooka kubajjukiza omugagga waffe owa Cambridge Junior School atuteekamu akasate n'agamba nti banaye mugende musomese eggwanga. Cambridge Junior School basomesa baana baggwanga kubagunjula mu mpisa mu bitabo. Omwana nakulanga ali morally upright ate nakulanga era ali academically upright. Tebakoma kubasomesa bya mu class byokka abula bagattako n'ebirala nga curricular activities n'emirimu egy'omutwe gye musomera mu institute bo bali babisomesa abaana ku ssomero ate ng'ebbeeyi yaabwe ekyewunyisa munnaye yanseko obuseko. Naddala ng'obagambye nti wayitidde ku Expo oba Channel 4 nti be baconnectinze okugendayo ate gwe bibeera biteredde butereezi. Omwana oyagala genda bwe tolina woleka mwana mutwale ku Cambridge omubalekere. Otherwise njagala nsooke ndeke Musumba Ronnie Kalungi asooka abalamuseeke mu kiramusa eky'emirembe tulyoke tugende mu maaso ne programu yaffe ey'olunaku olwaleero. Banaye Mukama yeebazibwe, musibye muti abanyabo ne basebo, mwebale kutwagala, mwebale kubeerayo, mwebale kugoberera, mwebale kusharinga, mwebale kutusupportinga. Bwe muwona woyimiridde ne Saala wali abatusabira Mukama banyweze, bayimiridde banyweze. Omanyi kintu ky'amagezi okusabira omusumba wo kikulu nnyo kubanga ebitulumba si bitono. Kituufu. Bwe kikulemwa spiritual realm nga kijjako ne spiritual nga kijja mu physical ogenda okulaba nga sente zeekuta, ogenda okulaba olwala ogenda okulaba ateekawo embeera okulemesa okugenda gy'olina okugenda, okulemesa okwogera ky'olina okwogera, okulemesa otambuza emirimu gyo nga bwe girina okukolebwa. Yes, nga bwe girina okukolebwa. Banyabo ne baze tulina akaseera katondo ffe katukakozese. Tukakozese bulungi eggulu government yaffe yeggulu efunemu. Manga simanyi gwali eyo okolererani osobola kubanga obwongo obugamba kolerera ensi manye ensi etuma kati nkolerera oli mulimi wansi. Banyabo ne basebo nsaba okolerere Katonda kubanga gye tugenda okubeera ebbanga lyonna mu kifo waali mu kifo waabeera gye bayita eggulu. So mbegaididde twerwaneko ekirala tuli mu kuteekateeka taata okusabira eggwanga. Sinalaba ayimirira nange baabo bagambire ddala sinalaba ayimirira nange naye tuli mu kuteekateeka okusabira eggwanga. Banyabo ne basebo twetaagira ddala ssente, twetaaga ssente. So nsaba yenna ayina obusobozi bwonna abantu gye bali oyo atulaba ayina ssente naye omutima oguyimirira nsabye Mukama agubateekemu bambi tuyimirire. Asobola Musumba ngenda basasulira poliisi Mukama agenda kuwa omukisa. Asobola ngenda kugula amazzi. Ate Musumba abantu abalina ekintu muli wafunamu bakiyita conviction mu Luzungu Luganda oba bakiyita kulumirizibwa. Omwoyo namulumiza n'amugamba nti Zabidaayo conference yejja oyina ogiteekamu akasente omanyi wagamba stand mabega wange nkokyomuliro oyo muzimu gwa ayingirira n'omwoyo gwo ayinza n'okusiiba mu ennaku awezuwera. So bajja ne basaba tubasaba oleme kugoba opportunity kubanga ebiseera bisinga abantu twerabira nti wabawo omulimu gwa Katonda bukuteekamu omukono you invite God
najjamu joteka sente najja jojja sente like nakulwanira olutalo tibwogenda n'okwata sente n'oziteeka mbigali oyinvitinga omwoyo ogwo oguli mu kigali ne gujja jojja sente bweguba gwakufiirizibwa ebiddako otubuulira kati ne katonda kyekimu nti bw'okwata sente zo n'oziteeka mu kibbo n'oziteeka mu mirimu gya katonda kubanga bino bye tugenda okukola tugenda kusabira ggwanga ani atayagala mirembe kubanga bye twogera bajjabo ne bassebo tuzze tubagamba ti ensi yakyuse era ensi tegenda kutereera nekye tugenda okukola tugenda kulwana okuteekawo okwo bajjabo ne bassebo ebisenge amazzi agandibadde amangi agayingira tugakugireko tulwane kubanga oli bwagamba nti ekijjooma nkinyaga bitono baganda bwe bagamba agandiyingidde ennyanja namba atiwayingireyo ekidomola ekyo kiseneka mulokolo olaba leero tuyimirira ku mikutu gino ne twogera waliwo akaseera kagenda okujja nga bagitugobyeko nga tokyalina access kwogera ku biriwo mu ggwanga era nawulirako nti maasawo abantu aboogera ku bintu gulu biki mubana terogobwa ku mpewo nti batiisa abantu abalala boogera ebitakwatagana abalala bakwata nno bagamba nabalalu waliwo ne bebakwata waliwo n'omwami oyo omusajja gwe baatwala naye namugamba nayogerako naye ono omusumba waffe nalukalala ne mugamba munange naye mukama gwe yakutuma mu layini eyo nange nawe yantuma konze kale ekyo tisiba kituufu yali yatuukiriza buvunanyizibwa yakisusa yateekamu kasofu okugamba buli tuweereze n'amagezi yes twetaaga amagezi jovala abambaga amusumba otya no magezi kwogera na magezi nze ku byonna byenjogedde mumulowooza abalabe nina benkanawa bangi ddala era bakunoonya bannoonya kamala bawambako n'okuwambako omu kubaweereza abaffe ne bamutwalira mu mmotoka mu vyeit mpenkoni yamukima yesebo gundi ne mutaasa polisi yamutaasizaawo nga agenda kwakamwesaawo bwe bamutaasiza babawo polisi awo traffic beyekubira enduulu naye abasimba baali bagamugjeeko bamuwambe ate amanyi oba baali bagenda mumusala oba baali bagenda mukola ki omuntu nakuba essimu naga omusumba lwo mumanyi ajja saawa bweziti ng'abadde akufolowinga ng'amanyi tayimu yo tobudde bwe buti abeera wano budde bwe buti addayo ewaka saawa bweziti ayitawo ku piki mulaba katonda abakutambuliddeko ebbanga ddene kitegeeza katonda atuteekako buteesi bukuumi so tubasaba muyimirire naffe bannyabo ne basebo muyimirire tetwandibadde nga tuleekaana n'okuleekaana tetwandibadde nga twenaabula n'okwenaabula ebiseera ebimu so muyimirire naffe kubanga gino emirimu gye tukola tubasigamu ebyomwoyo nammwe kiringanga soda yangamba wano mwagala kamera naye kamera egenda kugasa mulimu ofunemu naawe ali eyo kubanga sente entono bajeema so twetaagayo abantu nga 10 atuwa akakadde twetaagayo abantu nga 2 atuwa 5 okutwalizaamu omulimu sina gw'abantu bangi yes abula gwawulira nga obusobozi obukola ki obulina wano ne wamavaayo ki project ne kijja wano project gundi twagala zente byakalulu ojja kulaba n'abalokole at least yeewola hangire n'atunda akapoloti bannyabo ne basaba muyimirire naffe tukama agenda kuba omukisa namba eri 0708 39 45 01 0708 39 45 01 jidde mu Luganda taata 0708 njogede 0 siruzungu kale 07 08 39 39 45 45 01 0 oteekako sente zo tatasobola kubako kakasa osobola okubako osobola okubako ku namba eyo n'okakasa oba sente zo zigenda kujja zetamanya kimusumba kalungi roni amanya ge gamusumba genyini gereeta so tobako nakwetaliikirira kwonna nga osindika akasenteko yes so omwezi ogwo ogujja taata tuteeseteesa okusaba n'okusiiba tusiibira ki tusiibira eggwanga tusiibira ebintu bisatu eggwanga okulisabira famire zaffe Aleko ngatandikira ku family. Litandika na family. Abafuzi batufuga naye basooka mu family. Mu family once. Ne kanisa ebintu bisatu kanisa tugisabire. Bwati wayogera mukama ti kanisa golokoka, kanisa zukuka. Kanisa tuli mu kwebaka.
buli muntu ayagala ku receivinga I receive or receiving aje kyatasiga abantu tubane bikawula byeyongedde babere receiving mu makanisa bwe kiri okitegera tata kubanga kyenina kyenkuwa bwe mbanga nva mu bwenzi nenzija katuti nenkwata akazindaalo mmwe nabali mu kanisa ngabo mazo kubanaza sharingira mbanalizaawo nembambalizaawo just katono nyo mukasera katono mba nkwambaza so cholina nti omuntu tolaba nabyefuzi olinga akozesa obusungu era bwabateekamu wala kyegendereza era oli wabanga abakulembedde wa busungu lwakata kazindalo wati abamansiza butuwa kati nabuli nabo abamugoberera nabuli ajja kwata kazindalo olina mga jango obuze ku bantu kyayogera atandika na busungu tujja kubatuga tujja batema so okite nife tobalaba wetwa mawulire musumba liko side si ndi kusaidi ya mukama zendi kusaidi ya mukama eyo kambire kesi jja kubisobola tetugenda yonjo tuweso nywa nabo ni kirala ukama tugamba okulima emmere government muwulire bwe kiba kyetaagisa ffe mu kituwe ffe abalokole tukivuge mwe mututeeke mu sente government mukisobola tugende tufune ettaka mu muntu w'ettaka mututeeke mu sente ffe tulime emmere tujiteeke mu tukole zi granaries tuteekemu emmere mu zisitowa abaana like enjala kubanga kya bulungi bwaffe kiringa omuntu kugamba nti naabagati emmotoka enitira okujja no saagala kunaba kyokka amazzi weegali lwaki tonaaba ne bwenejjanga eruddewo ojja kuddamu onaabe kubanga okunaaba kwalwa bulungi weerongoosanga ggwe ne bugumu osobola okuliwona okuyita mu kunaaba so government ffe mulimu mugutuwe tulime yemu bigenda okubona abona abantu bafenja yes kubanga yemu abagenda okubona abona abantu bafenjala enjala ejja ebya serious bamulowooza tuli mbya kusaaga enjala ejja so agamba musumba asaaga nkale tasobola kujja tulime ennaku zino tulima mulime ffe twabadde era akayi kyokka bali magiye mukozi bali memere talina nsigo oluma kankubuli olaba ndowooza kati sitaani buli wamu waali asimbye ekintu kyali very organized and sober kyokka baali against bali mutulo banywa sigala matusasiri banyama ne basa tetuli serious nakatono sitaani gwe tudiringa naye mugazi ali wali atunula alaba buli kyetuzanya buli chozaaka akimanyi nokimanya chozaako kubanga tukyalina abalokole mu kanisa nga ba receive kyokka tebamanyina kusaba kati atadda ne ku platform nakuvuma tamanyi kusaba encha bagenda mulega bagenda muteekamu omukiki nazo mu kabebenu wano akubira essimu musumba nfa kubanga nze manyi okusaba manyi ne bwenkwata ensi yange y'omwoyo manyi bwenji controllinga gwe tomanyi I receive twako abalokola abokusabira obusabizi kyokka njagala nkusabire banyawo ne basawo nga ngatta ku masenyalaze g'olina bw'oba tolina masenyalaze tontawaanya njagala tugatte masenyalaze mpozi yakalokoka oyo oba olina okumukwatako olina kumufiirako yes abantu bangi banjabo ne basawo bala okusola obutambi bwaffe olwa messages zino by the way abatambuza message tubebaza nnyo TikTok dreams najulidde nange abalala baluna abala bangi besimanyi manya munansonyiwa naye nga obutambi tubulaba ku TikTok omwe bali kutambuza butambi bambi ne basalamu obutambi musumba wayogeredde ekintu message egira by the way sibwe kabakola n'abasumba abalala bonna tubebaza nnyo ku lwa expo bantu mukola bulungi eggwanga mwebale nnyo kutambuza mulimu ogwo mukama kibabalire so banjabo ne basebo bwatu bayogera muka tulime emmere bwatu bayogera bukama nti obudde buweddeyo essaawa yonna banjabo ne basebo essaawa yonna ekisa kizingibwako kubanga nafuna okwolesebwa nga neba waggulu ku ggulu kuliko akabubi kalinga kana akamata ninga batandise okukotawo batandise okukazinga bakazingako bakajjawo bwe kakutanda akabubi ako ne kajjibwawo ng'obadde okyayenda ogenda kwenda emirundi 14,500 mu mitwalo 5 mu kakadde kamu mwakawumbi ajja kugamba nnyumirwa tete ojja kusigala era kati kambabulira essaawa zino olwalira abagenda mu ggulu beewulira atya abagenda mu ggulu abatagenda mugenda bakiwulira era essaawa zino kubanga nze nkiwulira so kiwulira nti sigenda mugenda okiwulira
kubanga n'entiisa eya Katonda ekulimu kati ngenda kono sigenda kwonoona leero sijja kwematiza mubiri gwe mmanyira n'ogenda ne weeyiwako amazzi okuva mu firi gino kasijja kubyematiza oba gy'owulira nti ogenda muggulu omukono mu bbanga mu comment section yeewulira tewewulira togenda kulaba kigezeeko kankubulire bangi bawulira naye abadde tannategeera nga yeetaaga amutegeeza nti kino kyofiiringa buli woowulira nga oyagala kuwona nga olina okuwona nogamba entiisa ng'ekulimu manya eggulu ogenda diteebaze nkubuulira nti bw'oba oyina entiisa ani akola entiisa ye mwoyo mutukuvu ate bayibuli etugamba nti abakulembera omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda bw'oba okola ekintu bajja ne basabo n'osigala nga toyina buzibu teweeraliikiridde nako towuliddemu yadde nakagamba mbuki ekkuba erigenda mugeyeena dene bakuwadde ne tiketi ifuli entule n'omujozi bamaze okutungira okimanyi nti eggulu balikolerera ate okimanyi nti geyeena bagikolerera egeyena bagikolerera byokola byonna bikuvuga bikutwalawa ebikolwa ebimunkola sigendedde nakugenda Bagalatiya 5:19 Bayibuli yogera ku bikolwa eby'omubiri bw'oba kyayina ebikolwa ebyo nga bw'obikola banyabude basebo tolinaamu ntiisa yadde tolinaamu mwoyo oyo alumiriza ekibi Bayibuli egamba nti omwoyo mutukuvu alumiriza ekibi n'omusango era ewali ekibi naye nga waliwo okulumirizibwa banyabude basebo manya waali akugamba waayi toddamu bambi togenda ennyumba y'akalyango togiyingira togenda mu nyumba ya kisaliita tokola buuti gwe gaalo oyo mwesonyiwe gwe boy nedda muba muonoona bajjabo ne basaba omwoyo omutukuvu waali so ebiro byetwayingiramu ne season gyetwayingiramu yagumwekwatako oba okutekagoye okuteka guwakangato oba omunywezeza kirevu gwenyweza tomuta kubanga yamanyi gye tugenda omuntu bagamba nti nze Masaka amanyiyo era mbatwala obeera like tuba nakwera era wabanga yatudde maaso nze mba comfortable webaka n'okwebaka kubanga gundi amanyiyo ate yatutwala naye kuba mwaka faananyi nga gye mugenda tewali amanyiyo tosobola wadde okusumagira mwaka bibi tosobola amaaso gabeera mu ndabirwamu bwegati otunula wetegereze kubanga n'okudda kijja kuba kizibu kubanga mujja kuba temumanyi bwe mwayisenga mudda just in case nemba mubuze yes oyina okumanya bwe mwino track mwino okumanya twayise wano mukakubo kano mujja kugenda mugwe mu lakayi mugwe mu sepiki y'omusajja abagaye welcome thank you for coming welcome ngabatuza mu sepiki meet out kapalia oshitegera tata nkirabye so amanyi gye tugenda ye mwoyo ono kyovola bakristo bwe yali ava kunsi atugamba nti ngenda kubasabira taata sigenda kubalikanga bamulekwa kitegeeza Kristo yina emirimu gyagenda okukola nti atuteekere gye tugenda ffe tetumanyiyo naye wali yali atamanyiyo gwatuwatu atutegeeza ebiriyo kamusindike abatereze abalage n'okubalaga nti bwe mugenda bwe muti bw'oyambala bw'otyo ojja okwalifyinga okuyingira eno bw'okola bw'otyo okwalifyinga okubeera bw'oti kitegedde taata so omwoyo omutukuvu oyo yatulungamya Bayibuli egamba nti byanaawuliranga byanaatugambanga kyanajja eri kitaffe kyanaatuwanga kitegeeza amanyiyo ate abaddewo ebbanga lyonna so gye tugenda tulina kwekwata mwoyo omutukuvu yatubuulira nako ebyama kuba omuntu gwatutwalira amumanyi n'ekifo kiri akibaddemu ebbanga kati bagamba nti Kristo yekkubo n'amazima n'obulamu yeewaako obujulizi Kristo banyabo ne basebo omwoyo omutukuvu yatuzza mu kkubo kitegeera nti omeze obukoolakoola obwamalala toketaaga like akutereeza bw'afuuka kyaliwo amawulire mwoyo omutukuvu mulungi tonange gy'okinyonnyolamu ayina kumanya bwenyiza kinyonyola so kati yatubbira nako ku biki ebijja netugamba Ron genda ogamba abantu bange nti kino kigenda kuhapeninga enjala egenda kujja nti omusaayi omulaba aseetinze ebipipa ayagala kuyiwa musaayi kambabulireko banyabu ne basaba gwe batonnaba kukitegeera tusa supportinga ku byenjiri kano ke kamu ku bululu obweraliikiriza gwoba mulokole nga tonnaba kukitegeera nkwewuunya era musumba nakalulu kengedde
kano ke kasinga okweraliikiriza ebyaddala obadde okimanyi nti jeje yagambye gwe gusombayo okwesimbawo ke kasinga bade manyo kikafuula kaddembe kubanga tugenda kuba tukimanyi nti niwo tumuwa oba ayisa batayiseemu kwe gusembayo kati kamba buli banja buli basebo sitaani tabeera watafunira sitaani wali nnyo era kati kankubulye mu Uganda emyoyo gyetalo kamala obukamaji nga gyetegekera kaseera ako era mujja kulaba egyabalamu egyabafu ekimyoyo gya sitaani gyabafu n'abaki zeziri embizi ze watugamba ezivuga ensolo tuli nazo omwana yagamba mu comment section lwaki era mbizi ze zivuga taxi musombe ategeeza nti ensolo zonna sinayogera nnyo mbizi kubanga abalokole mujagala awo musombe akubyewo ensolo kagwaga naye nga emyoyo giri mu kwetala giri mu kola sitaani ali omanyi wabagamba nti muli mu kukuba mutambula ne wabaawo ekipande nti men at work akati gosiro kati ekiriwo kati olaye ku ngudo ze Uganda devil at work go siro in fact not go siro go faster mwangu okwesanga kati kambabulire omwoyo gw'okufa gusituse nnyo tulekise bino nabibagamba dda omwoyo gw'okufa gusituse ddala nti ebintu bingi bigenda kufa nga mulaba ministries nyingi zigenda kufa nga mulaba abataziika ewammwe mwesiimi naye abantu baziika buli kaseera kesi zikuyitako abantu bafudde season eno abantu bafudde juzi nali mpitako wano ku kino ekigenda mu Ndeeba Wakaliga road ekigenda mu Ndeeba ekyo waliwo awo kakalina ewalize keesi awo naye nga emmotoka zipaakinze awe nga bonna bazikola delivery neŋŋaadinaye bano basabye mukisa ki simanyi oba basabira wa musumba kye yabawoga naye balina omukisa kati no kankubulye taata n'abazikola basaba mukama abawe bakasitoma mukama nga baludde ofa ekyo lwenkijjukira mukama musaasira kuba mukama nga baludde lwenkijjukira ekyo ekintu mukama musaase nga naye bannaye yeetisa ebintu ne mukama wiki season eno ebadde kwika bimalamu amaanyi ebyaddala season eno ebadde envu nozamanyi nokomplaininga kati nina mutabani wange yaŋŋamba musumba ankwerezeeyo ekiweebwayo nafunyeyo kasente twakoze nampeereza sente bajali M5 nkamba weebalisebo nali mukayaasi ne wayitawo ennakulanga musumba nsabirako bizinesi tetambula bulungi ndimugamba kale sebo bino byetutafaayo bizinesi tomubuuza bizinesi nimuga mukama mwongeremu yongera bakasitoma osaba olye nosaba weka toyongera bikwase nako musumba genda maaso nembozi nanga musumba nyenda kubirako ekiro tusabe because it is okay customer pada appointment na tirako bajali 10 nanga musumba mukama kwe omukisa webali obutambi bwobutusitudde butuyambye webalule ekigambo koza amina mmwe bali kubulaba mwebali kubanga tubukola kubwerabira era tubukolera mmwe yavangamba musumba tukwebaza kati nangamba ekiro musabira muri mukusaba ekiro kati naye mpulira munda munze ekipozi eryogera ati mubuuze business kijjokola taata kubanga natandika okwekengera mubuuza taata business koyo musumanga bwolaba tukola ku furniture kogwe nti meza mubuuza mubajja nti byonna tubibajja ebyomu nnyumba ebyo bwomanyi furniture yenna konze kale netukomaawo nemusabira mpuliriza omutima negunemerako jogera naye nemubuuza nemukataata okolaki naye ekituufu musumba byonna tubikola ne kesi tuzibajja musumba kesi tuzibajja nekyamfunye leero ekimu eky'ekkumi nkiteekeko tiwatotesasagala kuseka tumakera wakuza sagala kuseka ekimu eky'ekkumi nakiyisaawo nangamba enamba esimu yeno gye natadeko nayogera nti
ngamba wanjise kimwe kya 10 natula nensirika ebyaddala ngana ikati esala yagenze yakimwe kya kubyanto ino kisabira omukisa mukama leeta bakaki customer abalala bafema ate yogiri ikyo kama customer banga bomugamba ba customer abafa beyongera abadde ino okuva week ejja afali musasira abajja kezi bana bafe musasire naye bajja kezi webaza otya ogamba otya mukama ononye yosabira mu ekyo ogenda otya ku lusozi n'ogenda n'osiiba ng'onoonya mukama akuwe breakthrough mu kesi z'okola ino manya nti oliwayo kesi wabaawo omwoyo gw'okufa awo kesi era oba ogudde mu ndagaano n'omwoyo gw'okufa aba bajja buli kyonna kyolaba nga kyekuusa kati kankubuulyeko buli kyonna kyolaba nga kyekuusa ku kufa abakozi b'embugo yes oba oli mu ndagaano lw'okufa ebyaddala kiri automatic pastor ndi musimi wa ntaana oba era betegereza sokola betata wetegereza abakola mu funeral services nvuga motoka ya funeral oba oli mu ndagaano basooka kukozesa ndagaano nebayira wekituufu omusajja olumu yabuuza nti ubinje bungi nani yalayo ku motoka ya funeral service ngwa kabenje esobola ayikitawo yina ekisa ekigirondo motoka ya funeral service ina ekisa ekigirondoola wati gikulembera nabo kulembera bagikulembera ne bagimamira okitegedde njiraba nti abantu bina ebitu mubibuusa amaaso naye nga byaddala bakola endagaano abaana bafe abakola mu fino bakola endagaano era kankubulire kiteebuza okubanga bino bye bakola nga bagenda okuziika omuntu wamwe mumuwaddeyo omwoyo gijjukira kamba bulyeko kino nti bw'ofa osookera kaguwa ke kasengejja akasooka bw'otatuuka eri gye bakuga mu lusuku Edeni okka ku nsi kuno mwe kuli amagombe ogwa magombe kakati otandika okutambulira ku mubiri gwo era omubiri kikulu mubiri gwo era mugamba balokole omubiri genderi nkumenya nkwocha nkukutula nkuyuzayuza nkunanula kati kankubulireko gwananula omubiri omubiri gwo wegugenda okuteekebwa nti ku ntaana bakutadde ku kyalo bwe bati ne bakuziika omwoyo gwo wegutabaalira kati gutandika okutambula kubanga ekkomera lyonna asitagubanga teguyise okugenda Eden gukomawo wano ne gutandika okutambulira ku mubiri kyova olaba nti abantu bangi batuula mu mmotoka nga bagenda okuziika ne batuula mu mmotoka omuzimu guno ne gugikuba ekigwo guwubaala gulaba yes muli wano ze ndieno kati kankubuli bw'oba akamala okufa ensi eri ng'ogiyingiramu kyosooka okufiiringa kye bayita loneliness ng'owulira weebowa ng'owulira oli wekkamu ogiraba naye nga like kiri bakiseetinga nga kirina okubaako nga bonoga nti osobola okulya leero emmere ne bukya ku makyanga enjala ekuluma kati kiri kyakolebwa kya like Katonda ya designing obulumi no enaku mu magombe no kubonaabona wano ku nsi mwekabya abaama agenze jjajja fa agenze manje bwe basaba ate yata abayita bubi kiba kimuyisa bubi nnyo kubanga n'okubalabanga mukaaba kimukaaba n'okubala kyovala abamu bagamba no wendi temukaaba era babeerawo wendi tokaaba gundi wendi kasirye mugambe senkodo achi wano wendi abaana bange kyovala baba maama omwana gyakoma okunakuwala oba omwami wafuna omukyalo omulala ng'omukyala ayisa bubi abaana omukyala asobola okujja n'akozinga akabenje eyafa nyini baana asobola okubalaba nga bagenda ku ssomero batudde ku piki na kozinga akabenje ne bamusisinkanayo era teri luggi lukyasinze kuleeta abafu ku nsi ng'oluggi lw'ennaku buli wonakuwalamu katono ogula pote nene tonakuwalira bagenze like nakaabako ekisaanidde kikuveeko kubanga bw'osigaza obulumi ate mu mutima kibi kaaba weemaleyo naye banyabo ne basaba tobeera kwolwo mu muziike bigwe kigwe tobeera awo
ate musumba kino kyempulirako nti bagamba nti oba afudde kwatanguyeze bifaananyi biki byonna byokye bisanyewo kubanga yo obulamu buba bugenze ate obugenda kubeera musumba kati ekifaananyi kya muntu wange lwakimba nkyo osobola okyoca kuba simunakuwalira Justin kankubulye taata osobola okuteekawo ekifaananyi kye mu nyumba n'ebiseera ebisinga you invite him or her via obuntu obutono bwetulekanga obuli mayina nti ekifaananyi kye kibeeraawo n'atandika okujja muba muli awo muli mukulya mmere ogenda okulaba ekifaananyi face eringa etambula ebyaddala abawaali ateekawo embeera okubalaga nti wendi mulaba empewo ennyogo geyita mu nnyumba buli kawungeezi banjawo ne basebo ng'ekireeta kifaananyi kubanga buli lwotunuulira ekifaananyi lwaki tukibagaana buli lwotunuulira ekifaananyi ennaku ekomawo nokakati bambi oba ali kuki musumba loni yatugamba waliyo emiggo kati oba avuga wirubalu kati noonakuwala kati ekintu ekireeta ennaku kigobe buli kintu kyonna ekikuggulira olugi kyejjeeko ate wabanga alina kyeyankola katugeze kati nga alina olugoye lweyangulya oba lweyampa nga yali alwambala nnyo kati nemba nga lwentula ku lunaku nga ndi musanyufu nnyo banga nagendanga nga wabbeeyi ngamba nyamba olugoye lwange gundi lweyangulira nga tannafa nga nkikola mu ssanyu si mu nnaku naye nasobola okumuinvitinga tekirina buzibu kubanga nkugambye nti ennaku yeereeta obuzibu kati asobola n'okutambula mpozi olugoye nga yalwambalamu biseera bisinga atera okujja olaba wano ku musi oli akugulya olugoye n'abeera awo ng'akulabye olwambadde nabagamba olaba olwo nalugula nno $2 nalumugulira munaku ali kuusi mbadeta ali ono alina n'ebyokukola ate ali mu mwoyo atagala guba kutuntuza yola kino kola kino abonaabona nga kulwakita kutambulirako kati kyerambusumba bade manyi nti omuntu afudde bajajabe baafa dda zebiddayo bani bonna baafa bade manyi watuuka eri muzukulu nze jajjawo bwati mbadde nkulinze era obasisinkana naye lwaki ava kubali banne najja kulondola nze omulamu no anti ekkomera lyonna abana access okutambula kati kankubulye bwonna bwofa osooka kutambula n'ogenda mu kifo kyonna kye wali obaddemu kabe Amerika oddayo mu mwoyo awo nina omukyala yaŋŋamba yali ali mukwoza bintu katandalo buno bw'okukyalo yali agenda mu kyalo obw'emiti muganda we n'afa eno mu kibuga naye nga tebanaba kumubikira akasepiki kagwa n'akalala ne kagwa like yatuukawo olwava mu mwoyo n'agenda kagwa dakika kakagwa kadakika n'atayitawo n'akomawo n'alyoka alambulensi buli we yalinnya togenda wootalinnya mpozi ng'olina gw'otambulirako nti abaana bangi bali ebweru ku kyeyo ninga maama we yafa dda ninga oli naye mu nnyumba mukola mwenna yajja kuyamba bakubonyabonya olw'ennaku gy'olina weenakuwaza weeraliikirira maama ali singa ndi ne jjajjange singa ndi ne taata kati abeerawo nti kale gwampisa kambi ate jjukira nti java tewali bulamu kitegeeza kumuli bwakalimu kagenda tandika okyankana ajja nakufa mu nnyumba mwazze omukisa ogubaddemu bakama abo nga batandika okugamba banaye sente nga zibula bale nga kino kiriwo ekiti emirimu gyekutte babagobye ku mirimu mufu omufu asobola okuteekawo embeera naawe n'otya asobola okuteekawo embeera naawe n'otya so kivala tetubakkiriza kujja mu bulamu bwaffe tubagoba kubanga eri ensinda na Bayibuli etugaana okutabagana nabo so kati bikyandiresewo nga akaguwa bakalu wakati wa kikutule yes oyina kikutula naye okire kiba kibi okukyawa abantu aba si kibi ekyo katata kinyigira kyogera abakola ki abafa abali musi ndala nene kati lindo gende gwe kolererayo ojja musisinkana ebyo bwa Katonda biveeko tobikolako ojja musisinkana yali ali kyengamba ekyo kinyiza Katonda tekimunyiza n'akatono jaja wange yafa twali twagalana nnyo jaja wange n'agenda ne mwekutulako ne mucha ne mukola kimbade manyi wabatalina kyankoza nange mwesonyiwe buli omukala alabe bulabi munne buli mwana bebulumba tasobola kukulaba bulabi kubanga Bayibuli etugamba nti amagombe gatega emitego kati Sitaani kyakola bali mu kubonabona nga naye amutuma olulaba agenda funa wali diru ya $5,000,000 agenda kutandika atatu yiteko
ate mwaba fedda mu mbayitako nti ate mukyeyongera no sitaani yagamba nti atuyiteko Asamone jukira ensi gy'oli akontrolingayo naye kakati laba agusindika asogusindika ate nekya sitaani asobola okwambala ekifaananyi kyeyafa oli nasigala ng'asima ebiswabye sitaani najja ndo nakugamba munange omanyi naleka ssente kabaalu mubanja naleka kabaalu mubanja ayina ekyapa kyange mu kirooto olota kitaawo nolota mufuneko sente mugabire ne gundi muweeko ne mu mwana wange omuto muweeko balance ziri milioni 15 balance muzibemu kijja kyange nti kale nozuukuka kati oluzuukuka ngogamba ngogende omusajja ngomugamba munange tata yali yaŋŋamba nti yakulekera sente n'ekyapa kye nti ani abigambye nti ye tugamba tulina ebiwandiiko ne recordings ne signinga byewasayininga nti like omulimba nti kale ekituufu ndirina naye nga badde asirise bulyasirikidde ebyama n'ettaka alirina ayagala kulyeza kakati olwa kino taata kyayogedde naawe mu kirooto sitaani ayambadde ekifaananyi kya kitaawo azimbe trust muggwe omutrusting bwagamba ebyasente lwalituuka okukozesa ensobi ogenda wenna nga mwala kubanga wamwesiga wamutrusting ate kyakola omufu asooka kuteekawo trust ekisagaza nti ebiseera ebisinga embeera gye bateekawo kibiba bituufu byabayogera naye akikola lwakigendererwa kiri ayina kyazimba nga bona ogamba omwana tasobola kukwagala like nemugwa mukwano nemutuuka n'okuyingira obuliri nga tomaze kumukwana simanyi nze sikwanangako ekitiibwa kya Mukama amiina ngena maaso musumbuasanyuseyi ngere mumaaso newunyansi gye tuliko so omuwala ogenda okumugamba ekigambo adde ewaka yadde takkiriza leero asobola okudda ewaka n'atandika obirowooza munagaye kati mbadde ne George abadde ampisaamu amaaso takyanfaako kati ate olaba ono olwedda akusanze omusanze oyo alina gwalina tandika omwogereza n'omugambako omukwano nkwagala mpa ku namba yo kale oba oganye yo kwata eyange n'agikwata n'agitwala takkiriza ali mu buliri alowooza atandika okufumintiriza omusajja kati saa zino yandibadde ankubirako netankubira ndowooza kankyuseemu kati noono omuvubuka si mubi mugogofu olugogofu ekirevu kangezeseeko ali mu buliri abikubisaamu ekisooka noono abadde awunya olukwawa kyemba nkola kati kaŋŋende era baŋŋambako waweereza akuba essimu alo ti ani ono teyakuwaani yenze bamuta Silivia twasinkanye kejjo kati naye neweewuunza ti ani ono Silivia waawa ng'okitegedde Silivia waawa Silivia gwowadde namba nkubireko gwewasanze ku makejjo kusaawa ziti nga nasanze abantu bangi abatandise okwokya muso anti olina kyonoonya atandika oyagala ye abakakasa aga munnange walinye n'emmotoka ya bbulu taxi ya bbulu nga yadde tefaananikanga oluggi lwakalawu oluggi balujja kunuuwa oli otya nnyabo ndi yendi njagala kusisinkana like waliwo ekizimbibwa atandika okufuna trust kankubulire gwe trust kije tufuna omwana tewakula naye omuwala nine musulamu embimbuliri nga mu nyumba mulimu fonko notati ya muntu ayinza okuyisaamu notati ya muntu asobola okuzuukuka ekiro n'afuuka vampire n'akunywamu omusayi nemwebaka n'omukadolinga n'abeera ne mu kifuba kyo baba tebakwana abasezi yes ogenda okuzuukuka weeks 2 maaso nga ayina akalimiro walimya amayuuni gasemba atya obadde mayuuni babagundi akalimiro kayewa kati weewuunya nti abaana bano abobwala n'abaana ab'obulenzi otukekirasebo ne mwewasa nga mwerabye mwezi gumu abamu nabamala na wiiki n'amuyingiza amaka n'obeera naye ng'omwesize yakulira kyenjojo ng'oli w'e Kampala
mayo bimeka ne mubeerawo nakufumbira emmere n'otagikebera nti oba questioning nti emmere eno ekira tulinnya boda nga tumanyi nti yayize ejjo olaba boda kwagala kubuuka busozi nintuddeko ku boda nimukataata kankwesa ente zonna zobadde oŋambye okutuuse afune endala anedda bosi kankotuuse nedda bosi mukata onyingiza tuleera oyingiza tuleera oseke by the way musumba oli mutuufu waliwo nze nalinnyako boda nnaku ezo myezi nga gigi emabega nalinnyako boda n'enzeeye nalinva banalimba ku bypass eyo nentuusa wano olwegulo lunyini olunaku nalinzirayo ku bypass nesanga omusajja gwe nalinnye bamukubye bamusse boda gye yanvugiddeko yabadde enziro yadde ava kugibba omwaka faananyi singa wali ogendeddeko naye wali olugenzi era kituufu tibakola bonna oyo munne ate kati omuntu avaayo ate abakazi be basinga okuwa amagezi awo oyo weda ali naye kati kankubuli waliwo senaali eyabaawaako mpereero omuvubuka azirika banavuga betugamba nti munaabe nga tebaagala kunaaba muoze engoyi ng'azirikira abantu ng'agweri nga banne bamugamba banazirika kiyaabwe ndoza ine ebizibu bye mu famire bya famire banyi bitwala kuba mu famire ati nga bamugamba banne ate byagala oswaza bigira mu bantu nga bamuteeka emabbali bamuwujjako ng'empewo erina kyekola ng'asirisa ali ng'afudde abasajja ne bagamba ababoda bannange tukoze tutya mukubira ambulensi mumuteeke ku piki olinaga bwafiira ku piki yange ngenda kuzzaawo omulambo tuyaba ogenda mu ddwaliro ng'ogenze n'omulambo bakwatirayo obabuulire ate polisi yekubuuza nebuzo babasawo ne polisi balina coordination ki naye tugende mu maaso saagala biyingiramu kati mbu nga buli omwaka zesijja tina gye simutwala kakati wajja omuwala abawala balina amagezi mumuwujjiza ate batera kubeera bakampasa mumuwujjiza nti tumuwujjiza biganja yogamba kakati mumugjeemu essaati bakitemwagimugje muwala yaleeta amagezi ago nga bamugjeemu essaati omulangajja mumugjeemu n'engatto ebbugumu ligenda kuvaawo empewo ejja afune ka fresh air adde nga bamugjamu engatto abatagala kunaaba zirimu ebituli kama batagala kunaaba engatto ziwunya yaziteeka eri ogamba badde mu bootu omukyala yajja atambuza mmere n'abagamba obwedda tannaba kuyimuka bwemba muyinawo ayina bootusi ey'okulima mugimutuluze mu nnyindo ekyokubiri mumugjeemu empale eyali azirise omusajja akkirira ajjemu empale y'omuvubuka asigale mu underpart kino kyekyabaawo yazuukuka yavaayo mu hypnosis n'akwata empale nyakubakubira ku mpale yange tewaba akwata ku mpale ekyo kyamumala okuzuukuka teyalinda na bootusi teyalinda kuyingira ku yali alaze yagamba yali abalaba nakanyingira omubiri kangwesoge bwesosi tebagenda kunswa omubiri yagwamu mugwe empale engedugala wano wati gwesalira wano so abulaza mbere bayonjo sanga omusajja wange no estimate nga naye ng'empale erimu alinga akulukuta yasalasala ogamba yajanise mukka nkugambye nga yonna yasalasala so amagombe g'amaanyi ebyaddala amagombe kati ate gakola nnyo kubanga sitaani ali mu kukola kino ali mu kulwana kulaba nga mu bantu atwala ennamba ennene esinga obunene era akamba buli amawulire agana kuwaza abagenda muggulu batono fe abagenda muggulu tuli batono ddala kubanga Katonda yatuwa free entry ni twasalawo kugenda mu bibaala twasalawo kugenda bitategerekeka twasalawo kukola bitayina makulu twasalawo kugondera mulabi twasalawo kusigala mu kibi kubanga ekibi okikola okimanyidde ddala nti kinkola kibi okimanyi okimanyi nti okukwata akajambya n'okuba munno olwa booda ye nga yagigula sigwe nga newammwe tewali booda muyina bugaali okimanyidde ddala nti kibi nina otema munne okimanyidde ddala nti okubba muka munno kibi nina osigala ng'okikola kyosiiba okola ate nga kyokola okimanyi okuba oli wa booda
boss wo akutuma ennyanya webaka ku mukazi we banzi sagala baboda mu nyumba yange waliwo yambuuza naye Katonda bino byonna yamanya nti biri lwaki yatuwa free will singa tukola nga tulinyinga emboga nga tugamba genda wali n'ogenda no anti obuzibu buli bumu the other time nga Adam tannaba kwonoona ebino ebyekibi tebyaliwo tetwalina free will tewaliwo na free will nga okolera ddala ku program ya Katonda gye yakudesigningirako naye obuzibu sota gwagamba Adam nti onoolya ku muti ogwo ogenda kumanya obulamu ogenda funa obulamu ekyokubiri ogenda kumanya ekirungi n'ekibi Adam bwe yali Eva bamugamba Eva tiyatuula kusoma bigambo bino bibiri na kubifomintirizaako ngonokola ekintu sooka otuula ofomintirize bwe neegadanga agambye weyeegadanga musumba genda mu maaso bwe neegadanga biki benefits kize ngenda okufuna negativities kize ngenda okufuna byengenda okufuna positively ne negatively side zonna soka zibalansinga okopeyalinge kyofunamu ennyo gyogenda nakyo kubanga ekibi kyonna we kiri kiwooma naye gyokoma okukirya gyokoma okunuuna manyi kwinini onuuna gyokoma okumunuuna eri wakati waliyo akakaawa akakambwe osobola okwekata ku mutino noyita wano mukutandika maama osobola okwebaka ku bakazi bonna b'oyagala naye gye biggweera enkomekero ya buli kimu n'omanya nti ensi sikusinika sikuseka so amagombe gali real nti Adam bwe yamala okwonoona ekibi ne kiyingira ekibi bwe kyayingira tebamanya side effect za kino kye bayingiramu tebaatuula kufumintiriza omusota gutugambye ekikwabagamba amazima mugenda kumanya kitegeeza nti ekibi kigenda kuyingira nga gwe olina omukisa okugamba nkikole oba sikikola kulunda ekibi tekyaliwo nga bakyatambula bulungi ne Mukama eyo just kebeggulira gwe lugi kirogula jukira buli kibi kyonna wekiri bajja buli basebo wabaawo mwami kufa amabega waakyo aja kamaza mukono wange yantwala nsinze yeggulira omuntu omu yavuma abantu nebevuma namugamba gwenza ate tomanyi gye nava nafiirwa omwana mu ddakiika eyo oli yafiirwa omwana mu nnyumba omwana yesika obugoye nayewagira baali bayomba nomwana yes abantu manyi byebakola abajja yamugambye era wekiri yamugambye kamwa okuwoningisa kantu katono nnyo yamugambye mwomanyi waava oyo mukazi kati oli nazimba oyo mukazi gye yava manyiyo ninga tamanyiyo manyiyo oyo mukazi yali asira mumulaba akabina ako bamukuba kiboko ne kajja nga talina na kyakumanyiko kyobola ku police ogenda bagamba nti omuntu wamuwoninze warning yes musango munene nnyo kusana okusira emyaka gy'otamanyi tosobola kuwoninga muntu bwoti owoninga omuntu accident nekibaawo mu byaddala abantu babuza ndamugambyeko bugambi naye ate oyogerera mu bantu era nze saloka kusirwa gomanyi bye naleka gye nava gomanyi bye naleka mu ttaka abasala piki newe mukonaho bukonyi kagere kamu yayogedde yamugambye mwabiwuliddeko waliwo abakazi bannakamwantette abijanjalo birekako wali ne bigira nga tebiyidde natambula mumanyi ti gundi awonya akabenje yakakawona mu staffa akawonyi niyo manyi amugambye ono sempiri afa mugamba namugamba nti amanyi nti balobe yaleka mutaka kyoko kyogeza abadamu gaseko okyogeza busungu ndaba jomaliriza tata ofuso omulogo w'ekyalo kukyane baga oyo gye yava ebizinga yaleka abatuzi banda bange temukyamanga yeeyo like olujjo olutono ekintu okikola ng'ekitaliwo bayira musumba waliwo n'abantu abayingira ku mirimu matayogedde ku funeral service omuntu ayingira mulimu nga yategedde naye ng'omulimu guliko endagaano bulungi nnyo kati nalina mukuwano gwange ye teyasoma bulungi
nafuna omulimu gwa kidinninga najja nga asanyuka nangamba kimanyi nafunye omulimu ku ddwaliro lwako bagenda kumpa kulongosa mu ggwanika kati kyolina okumanya mu ggwanika ate yo level nene kati fe abalabe ebyomwoyo bw'otuuka ku ggwanika emyoyo kankubulire nagenda mu ddwaliro lyaffe ekkulu wano nempulira ennaku mutima nenga mukama nalabako omusajja nga bwe yeebaka omubiri gumuluma bw'atuula alumwa nga bamuwa emyezi gyali 2 bagamba nti bamuwa emyezi 2 afe yali mulwadde nga kansa jukira kansa bakuwa emyezi nennaku bakukulira nagamba sigenda kudda waka kanfiire wano kitanda kati nga amuyamba yenna aleetaawo ebyokulya alinga talina nabeewaabwe natunulira omusajja nempulira amaziga nga gannuma nempulira ennaku ng'enzita nenfuluma ebweru n'abantu bennasisinkana nenfuluma ebweru kyenva mpanika emikono waggulu nemugamba mukama zingako ensi tuveewo nemugamba abantu bo tebayinza kubonaabonera mu ddwaliro bwe bati nemugamba nabo omusajja bwabonaabona nti nessuuka okugimubikaakaaba alumwa omubiri gulimu ebituli nalaba ku bituli by'omusajja ng'omubiri gwonna gw'omogoseemu ebituli kansa nemugamba mukama abantu tujjeewo lwaki tubonaabona lwaki tukaaba nenkaaba abaziga kati mba ndi awo ngenda okuwulira empewo empulira empewo neryoka ezinga mulago yenna neyeekuŋŋanya gabonoga kalyango jangu uno aduuyi ne bagenda nga empewo etambula abaafa ne bangolokokerako dakiika eyo lwaki osaba tukyatosaba gwozi tukyatoyita mukama tukyatta golyawo amagombe ne gangolokokerako nafuluma mulago nga zitunula mabega na mu maaso nenga mukama nteekako obukumi nyambala omuliro ng'empewo ezitowa ng'empewo erimu amaloboozi entiisa abaafa nendaba emyoyo gy'abaafa nga gyakwatibwawo mu ddwaliro giri kugwanika ginywa kakyayi kyova olaba ku malwaliro kuliko oluggi mu nsi y'omwoyo olukutwala magombe buli ddwaliro kati n'ekkanisa zazze n'amakanisa amatuufu naffe ezaffe zonna amagombe gateekawo enzigi wookolera ensobi nga bakuyingiza bwe wookolera era yonna ganoonya sitaani ali mu kujjuza bwakabaka bwe anoonya emyoyo ne bagamba Queen w'Ebungereza olwalero atambula ali ku mirimu akola mwe muwoza mbu yafa simanya nalabye kabaka wa Bungereza ng'agenze kumulambulako nagaga Queen w'Ebungereza nagaga ali mukola magombe iwewaawo kubanga yali agenda n'okunyingiza akabiina ka Illuminati ili agenda kunyingiza okuyita mu mmere mu kirooto n'abanyumizaako kasitoola ako nalina omuweereza wano mu Uganda muyimbi w'amaanyi nalina omumiitinga mukwano gwange sigenda kwogera mukwano gwange amunkonekitingako wa gospel ntandise charity kati aŋŋamba nti jangu eno yawandiika katabo mugamba kakati bw'oba otuuseeyo mu kifo ekyo njogereraayo nga tetunatandika na buweereza ndi ku kyoto nga ntandise ekyoto nemugamba naye bw'otuukayo njogereraayo nange bampeeyo kapaati nnyonnyola abantu tulina abakyala be tuyambako wano okusoma ebyemikono eby'obwereere era ntwala omukisa guno gwe wenna awuliriza n'atulaba oba olinayo omwana ayagala okusoma ebyemikono tulina omukisa gw'okusomesa ebyemikono ku kyaki wali tulinawo ekifo ekyokusomesezaamu ebyemikono so mbasaba kusomera bwereere naye so enamba yange ereeyo 0708394501 mugire muleete tugenda kumusomesa kamanga bwali ate tugenda nakubatikkira aveewo kalina kyafunyewo ate nga n'embyomwoyo eno tumusomeseza so nkubiraako twogere kama agenda kuwa omukisa by the way musomba sana ngetwala omukisa guno okwebaza abantu nga mmwe amakyaki n'ebitongole ebyenjawulo abavuddeyo bambi okusomesa abantu musomba simanyi revival yomwajjawa naye musituse ennaku zino okumala ebbula ly'emirimu basomesa emikono naye era kyewuunyisa nti wadde weemuli era omuntu asalawo n'agenda ku street n'atuula bulungi nnyo n'atuula n'ali akakomando ke oluvannyuma n'akugaba taata anko mukama ngambye mpaye engumi ezo nugaze mukama sikangamba gwe mugabe ajja ngamba oba togyemere ddoboozi kandi gyemere
naye banaye aba emikisa bagitaddewo oba ng'osobola genda osome jangu osome okusoma kuba kwabwerere kyensonga okukyagalako nti bisinga kubeera mu makanisa ogenda kudevelopinga mirundi ebiri ate kyewuunyisa nti n'okusaba siri kuwakkaka oba ngaoyagala kuyiga buyizi genda oyige omala ogenda wapulayinga kye bakusomesa totula na kintu kyabwe kuba gwe okusoma nabo obeera ofiiriza abantu bangi emikisa gweokuteeka mu kifo ekyo oba olina bangi boggalidde ebweru kubanga tebasobola kubanga baacommodatinga mwenna so oba nga ofunye omukisa oba mbigukozese ate benefiting ne banno the community so abali ebusoga bamama batata mutuweereza abaana bajje basome kakati tata mbadde nkugamba omugamba akwogereyo mugamba njogererayo kati ngagenda amusisinkana biki nga boogera nga bateesa sente ti katabo ogenda katunda sente bweziti ngekanisa otulekerako portion eno kisi kibi kiti ogenda kuyimirira amaato oyogere nabo akatabo kakola bwe katiti kale nakati nga nanga njogererayo nga nina mukwano gwange musumba yakatandika obuweereza ali ku byakusaba bya kyoto nti naye muleete kati olunaku lwe yalina okuŋŋamba yankubira essimu olunaku lwe twalina okugenda lwali lwankeera naye we nali ŋŋenze musisinka kati ekiro ekyo nga ŋŋambye ebyo ekiro ekyo nva banzija mu mubiri bantwala ku Mukono road luguudo lw'Emukono Kalagi genda ku Mukono waliyo ekifo kyenalaba nga waliwo ekizimbe kinene era ekizimbe ekiri ebyaddala mu byaddala nga ŋŋenzeyo n'oyo mukwano gwange yankima waka yakukima mu mwoyo nantwala bwe tutuuka ne tuyingira nsangamu kabaka wa Bungereza biringa bya kisyayi biringa bya kisiru biringa na firimu byenjogera ninga byali bituufu oli ayinza obutabikkiriza musizingana n'abakyala wa Bungereza kubanga musiyo moyo omuntu omutegeera nnyo n'okusinga kubanga musiyo omuntu teri kulimba ne musizingana nga atudde mu katebe nanga you are welcome jangu tuula wano nensangawo omwana ow'obulenzi nga bali mu mugoyera mmere bagoyezze emmere bino ebimeremero bijjukira nakwata lumonde n'amukubakuba ng'ebyo omwana omuto yes n'abigiragira bwati kati nga babigizeegize emmere nga babiriisa omwana ono omuvubuka ono omusajja omukulu kati nga bamuli mu kumuinitiate nga vaya kulya tovala abantu bangi olwota olya emmere kumbe kitambo kikulaga nti weekiri ogenda tandika okudduka kya famire kigenda kideveloping kati kitandika okulaga nti oli mukulya kumbe ebyaddala oba oli mukulya nyama y'abafu mu kirooto mu kyoto oba oli mukulya nenga n'ebyaddala kikunoonya eno yes kati biri gwolaba mmere kumbe oli kulya nyama y'abafu bakuliisa okitegeera taata so nengamba nedda nengamba tusanze okulaba nga kabaka owa Bungereza oyo aliko kati nga naye waali nengamba Ronnie twagala otuweereze tukulemeddeko ebbanga ddene twagala otukolere lwaki totukolera ne magamba nedda sigenda kubakolera nengamba kakati tuula nentuula nakwata emmere nange nga banzeetingidde akasowaani kange ebimere nga bifaanana fani kyava bikwata abinteeke ku mumwa Queen w'e Bungereza yennyini era nayogera naye era ne bw'omubuuza bw'ona ogendayo mubuuze Ronnie babangi bakolererayo bajja genda ibera batuvuma mugenda kusimira muzitegeere so ne mugamba sijja nangamba kakikoganye katukujjewo ne bankwata nono mukwano gwange nga naye bamukyusizza timing ne bankwata yali omu ku already ojjukira ayina omuweereza gwe yasisinkana kakirabika omuweereza y'omu ku bino byebaali baliisa timikirenzi naye bamukwata kivula tubagamba totula mu kanisa mbu kugoberera Musumba Ronnie buli kimu Musumba Ronnie tasobya Musumba Ronnie banjabade base ebyomwoyo waliyo osobya teri atasobya teri yovola bagundi wa papa ali ku miggo kwita mutukuvu Bible gati bamugamba nti muli batukuvu mulimba nga n'amazima tegakulimu yadde n'ettondo Bible musoma mugizulize kusegede tata bagisoma mubakatuli kakati kambavuli ekanisa nyingi bajje bali basebo ziri ku Katonda
Ekkanisa nyingi teziri mu Katonda, ziri ku Katonda. Tibatambulira ku Katonda. Ekkanisa nyingi ziri ku Katonda kungulu. Era boogera nti bannange ffe tuli balokole nyingi. Bayimba basinza nyingi. Ziri mbali zimulaba bulabi. Zimutunuulira butunuulizi. Naye banyabo ne basebe ekkanisa gye ziri endala eziri munda mu Mukama. Muye. Munda. Ezo tovula mbagamba nti mu kifo kyonna nga tofuna buzibu bwonna. Noonya webiri. Ebizibu bye bituyambako ebizibu bye bituyamba nako okumanya bwe tuyimiridde mu Katonda. Ofunirawo obuzibu nowegaana Yesu nomugamba Yesu dakubbali saagala kumanyiira nakufuna bukulu. Mwe muto ko bosa kwandike mu Batono oluyi. Soko nveeko kasoke mungulage. Ebizibu bye bitulaga obukulu bw'omuntu. Akuze maturity eri spiritual. Akuza atya akuze oba akyayonka amaze emyaka 2 mu bulokole. Ayonka oba yakula. Lumu Musumba Robert yatugambako nti oyina soka kumanya kintu mu kika kya muntu goli naye toyinza kukwata mwana muto mwoyo n'omusimba emberenge n'omuwa ebyawandikibwa biri hard to digest. Oyina musookeza ku buno obusooka kumubuulira. Waliyo n'omwana kati kankule waliwo n'omwana omuto nga yeewaddeyo n'ali emberenge mwoyo. Kati kankubulye ffenna ku yatutandika tuli bato. Era Kristo singa kwegaana singa namwegaana singa bamugamba nesonyi wange banzirusaako okwo nga bakola oluguudo lwewaffe ne banzirusaako nga bagala tusaddaaka. Era mu kiseera ekyo basaddaaka abaana bangi nga mulimu ne betwali tumanyi nga basaddaakira ku luguudo n'Abachina basaddaaka. Osobola okutuula mu taxi bebazinga bali manya Abachina bali ne sitaani kankubulye banyina kati kankubulye new world order chali batuula bonna mu meeting. Era ne beegabira nti kati gwe kwata mugenda mu kubawola bawole obambaza omwoyo gw'obuddu. Kati mwene mugamba buli yewola China kati nawulira China yagala twala Kenya yenna baagala gitwala lwamabanja gasusse amagoba gekunsi bawamba kati bazibbako ennyanja basibako lwamabanja. Naffe nawulidde golodi baagala mutwala banja tufuuka abaddu lubeerera naye Mukama abakuba ekibuuko teri kutwala golodi waffe golodi baagala kumunyaga teri. Musumba nakabuuza akalala nakera kali mulayini yabafuna ku feedway. Simanyi bwotera okulaba ku video okutambula ennaku zino engeri abanagana gye bakolamu emikolo gyabwe egyokuziika mwana gwe ng'omuntu akampeereza. Emikolo gye bakola kati balina trend gye bazimba nedda ye kalicha yaabwe kati kalicha yaabwe neŋŋamba lulimba leterabika mu bantu kati balina kye bazimba mu bantu. Malayika w'okufa yali mu kubatuma okukola ebyo. Kankubuulire bino bye mulaba nti tumanyi abadde mukulu simanyi abadde muyimbi ne bamusuza wano mu Uganda eggwanga mbuli mukungubagira bajja bone basebo bagolokosa omwoyo gw'okufa oguli ku level ya waggulu ne kutandika okutambula mu ggwanga lyaffe. Wewegendereze omuntu omukulu wafa mwetegereze oba omusana gwaka bulungi mu kubonera obulaga waliwo ekiddedde ekikwata musi waliwo embeera ekwata wegendereze nga bamutaddeko ennaku mujja kulaba embeera waliwo reaction waliwo omuntu omu yafa wano baali tebannamulangirira nze ne mulaba Magombe nga yakatuuka bw'ati namulaba ng'alandinga abaza kozesebula era nga tebandabana kumulangirira basooka mukweka bajja basenze nga nategedde dda nti yatemye nze nali ntuuse tukako ku level nga wanaaba waafa mu ggwanga basooka kuŋŋambako nti gundi agenda kubanga eggwanga lyaffe buvunaanyizibwa wafu fe abaggwanga obukuumi kuyita mu kusaba fe abambaza abasirikale baffe ne tubambaza ekitiibwa ne tubambaza amaanyi n'obukesi ne tubambaza amagezi bo bayinza okukirabanga balaba nti bo biba byekolera Katonda bw'atakuuma kibuga abakuumi kitegeeza tubambaza Mukama abasirikale baffe bambaze baana baffe bataata baffe bakojja baffe tubambaza obukuumi bawe Mukama amagezi bakete eggwanga lyeme kugwa mu buzibu ate era gamba bajjukiza Mukama temukowanga. Yes
paka ngafudde Yerusalemu eteno. So basana okulaba katambi ke utambi bwe Ghana. Ghana kibakola bwe bati. Omuntu wabanga ngafudde katugeze bade ngeragereza ku soda ne kamuleke. Soda atenda kuzino moyo gwo kufa kumutambulirako nakulabye. Soda ngenda mugamba ngaze. Obanga bade muvuzi wa boda nojja wefiisa kale nofa. Obogendere batogenderedde. Basoka ne bakusiba ku boda yo. Bagamba omulimu golina okukola for the last time. Nobera ku boda yo balunaku oba nnaku 2 baka batuko kuziika. Obanga bade musomesa bakusiba ngo yimiridde ku choko board. Nojiberako almost for a full day. Masanyalaze bakuambusa waggulu ku polo ngobutambi bungi busingambula bya nasoka kuzana bya kusaga. Mpaka nabo masanyalaze bamuwanika ku polo ne bamusibamu ekisipi kye ne bamusibako bati kuze waya. Kati omusimi w'entaana abeerayo. Yozabaji musulamu. You must do your job for the last time. Nina kenalaba ngoli abamukonyesako omupiira yali muzanyi wa bagamba mbya yakubanye emitwe. Kati ne bamutuuza bati ne bagumukuba omuntu ne bamukuba omupiira akuba mitwe. Mumulowooza nti muyinza okulabanga nti culture balina kye bali mu kuzimba waliwo ekizimbibwa ebyaddala buli wolaba omufu okufa kubeerawo kumpi era ensobi yonna ekolebwa mufa. Tuvola baba genda okuziika mubeere begendereza bamugenze ne case oba n'omufu olaba abasookayo busoosi n'abakimako abasooka yati musooka ne mutwalayo case ne mugituuzayo mwabajja oluvannyuma ogende mugenda kuziika nka case yatuuse dda abakimako taxi negwa mugundi kankubuli waliwo akabenje kabadde Gayaza Road omusajja yatunze ettaka ewaabwe ehoyima najje Kampala agule azimbe nendoza bafuna obutakkaanya n'aba family akati ajje ne millions ziri mu bisawo ziri mu kamotoka bunonga bulawumu mabega abaana inamu abaana bene mukyala we bakomyewo mu Kampala bodinga babira mu Kampala ne bagenda ne batunda batambulanga family awe Gayaza sino tulaka ababaddewo bagamba nti omusajja yalwanyisize emmotoka nga akamotoka ketwala bwetu azikukanga kayingira sino tulaka okulaba gutula ku steering gutula na ku mipiira in fact yes ne kujisika kati bobe basobola okugamba nti twalabye kino drivers tiro okufuna omuso ogulaba nti bana inalabye omusota nga gulemedde ku mipiira kati mbo owasino tulaka yalwanye nalabye akabenje nga yingini egudde mu kubo wakati yingini ye motoka yavuddeko negwa akabenje kabadde kewunyisa emmotoka yasigazza kabina eno byonna maaso byavugize babatemyemu nginga bagamba nti ennyama balabira ku lugoye nti kati ono mukazi oyaba yafuuse chapati nalinye twagenda ke side zeyo omuntu okuziika twasanga omusajja nga aba traffic bayimiridde naye nabo bamuvuddeko ndoze motoka ya mukuba kiro ne twamusanga ng'ebigere wano hafu neno hafu bine bya wansi ne kino nga bakitemyeko ekitundu kati nga kino kirebeeta nga omutwe kweguli ng'emikono giri nga tugenda nga yafuuse ebintu ebitategerekeka nga emmotoka jukira zidduka ku luguudo nga twali tuyitawo waliwo emmotoka eyajja n'emukuba nga tulaba yafudde nga bakuba mulambo n'ababoda wekanga ekigere n'okibwatula nga abagundi banoonya bagaka tugenda kumutwalawa ani nnyini traffic nabo batabulwa nga bali awo batunula butunuzi tayina abapola ko basobola kumunoonyeza ogenda zijja bamukuba ndowooza kiro ate nga tewali traffic eyo side ze bamukuba kiro ne twatuka ku musajja ne ngane banange setwemalizambwe n'emisana ne bamuddamu n'emisana nga tulaba motoka twali mu motoka yaffe tugenda emmotoka yatwitako kumacha n'emukuba Hilux neddamu n'ekikuba kine ekibiri nengamba akabina nga kali bweru konna bakakuuse nagamba ense tumalia manya bali baso sente bopo ina sente za kuteeka mu Katonda muteekemu kubanga to yeye kagwo tagenda kufiirwa kituufu abakyala tubateeka n'amalenja daga era nakula banga tojja kungattako naye nga akuliddeko miliyoni zo nga ezo nagenda
abamu baba fumbi balina maka na mzala muna aba najja lwakuba nti wali onfunyisiza olubuto naye sanga tebali olubuto sandiza nawo ate nakulabirawo nga family yote ina magezi abaana bonna muzaala minyolo kati tolina future omukyala seba abeera mu nyumba nga yanobadde emyaka 10 nagaze nyumba nagiba mbawulira najja nazaala abaana bana abalaka bana byabugagga omuntu watweka kati oyo mwana yali wansobi noli yali wansobi noli noli abaana batano nga yabazaala mu nso era wamala ogabana nagamba obaana wabasigaza ngenze bweru so okitegedde taata so ngamba abantu bano omwoyo gw'okufa gweyongedde amaanyi omwoyo gw'okufiirizibwa gweyongedde amaanyi kwegayiridde tunywerere mu mukama munda yangamba nti ebizibu bigenda kweyongera mu biro bino eby'oluvannyuma naye abagenda okubeera munda munze ekkanisa egenda okubeera munda munze omuwala oyo agenda okubeera munda munze omusajja oyo agenda okuba munda munze bizinesi egenda okubeera munda munze ngenda kugikavalinga kubamu akafaananyi embwa ekugoba n'oyingira ennyumba n'oggalawo ebe kyalina access kugwe ebe kutabuti era twebaka n'owuliranga ebintu bitambula ekiro bajja ne basabo zigonye empologoma edda twalina we twabeeranga nga walinaanye ekkanisa naye nga ng'etambulira ku lusozi olwo ng'egendekera ng'ekaaba gwalimu omusambwa yalimu omusambwa naye nga ffenna tugimanyi nga n'abagisanga bagisanga ne bagikuba mu tooki ne batambula ne bagiyitako nga tebakoze bulabe nga togirumbye kati katonda atukavalinga era ekkanisa kambabulye ekkanisa entuufu yonna erina okuba n'ebizibu kubanga omulaba ali mu kutukyunya nnyo era omulabe yagamba nti musoba tomuwa ssente zangi zakusabira ggwanga yakugamba teri akugamba mulala okitegeera tata awo mulokole yenna olwaleero togenda kubeera mu bulamu bwa seereza lwana ebiseera bino byakumera nagundi mitaafu kubanga gw'olwanyisa olwedde ye ali equipped ayambadde amagombe gambaza buli mwoyo gwonna akulina step eziwerako mu maaso enjala ejja obwavu simanyi mmwe wammwe mulabika muli bulungi obwavu amaziga okubonaabona okweraliikirira okutya abagenda okugwegana katonda bangi olwayo osobola okulokoka kambabuli ekiva tetubasuubiza nti bw'olokoka ebintu biteredde nedda tukusuubiza nti ogenda genda mu ggulu bw'olokoka kaba katandika butandisi genda mu ggulu kulwana omwoyo gw'okufa gweyongedde taata obubenje bwa family eri nalabya akatamire ngamba ne mukama zabadiri chapati za nyini kuba omuntu obanga katwamulira ku ngoye olina akawanga bakamementudde natunudde nenga ne mukama babatemyemu butemi mbyuma nga n'abaana bana bonna wali taata ne maama owasino tulakambu yalwanye nakwata nekino ekyuma kino ekyokubbali nakiyisaako sino twaka simanga guardrail nakikuuta ataase naye nga oli ayongera kujja naye nga oli ali mu kulwana kugize eno nga yeegenda eno nti omwoyo gw'okufa gutambulira ku nguudo kyofala nalabye okwolesebwa bajja buli basebo nga buli luguudo lwonna kuliko potholes ez'amagombe ti ensobi yonna gy'okola mulokole naawe avuga boda naawe akola emirimu gwatulaba bawulira akatambi kano tambula nga weegendereza tovuga bubi mizimu gyambala baganda baffe kati gyo twali tulina piki gye twadaawo ewandige yaawo omusajja ng'ayagala gituyisaamu kyokka wano waliwo emmotoka ffe tuli wano naye ng'ayagala kusalinkiriza mukana akatono namugambye kati gwe bwenkukuba oluyi nowandagala amannyo gonna bwenkukuba oluyi amazima ga katono nemugamba oyina abaana nti bwe namugamba oyina abaana obaleseeyo wabagambye okomawo akawungeezi byoli mukola kati nabwe ebyekisiru byokola yatidde yabadde ng'alinnyiddwako ekintu era akababa tetebaba bokaba basajja ekintu kikulinnya nejjukira nti ffe tuli bikozesebwa gala oluggi gaana okola gaana weerwaneko gaana okitegeera kituufu so mbegayiridde muyimirire naffe tugenda kusabira eggwanga kama abawo omukisa enamba yange 0708 39 4501 nagenda okuyimirira nange leeta abanyaga akalungi lwoni ate era enamba eyo yennyini eri ku whatsapp supporting
omulimu gwa Mukama tukusupporting Mukama bawo mukisa ate tuba inviting nga 25 tugenda kubeera ku Fido Dido Sebo tugenda kuddayo ne tugenda ku machi nga tugenda kumbo kuveera empererwe paka mu kibuga wakati ngwali mwa hagwede tasemba okubaya yes so this time round ate twagala kibirenga kinene so mwenna tuba inviting nze kuva mbyalo wa yonna tugenda ku machi nga tugenda kumbo okuvaawo empererwe paka mu kibuga wakati tugenda ku Fido Dido tuka ku Fido Dido tutandike service yaffe y'okusabira eggwanga jangu leta mama leta abalwadde leta baani kama agenda kukola leta buli omu yes omwezi ogwo tugenda kubanga tusiiba omwezi ogwo gwonna so abacharity ayagala omwana wasome muwereze mulete agenda soma agenda kuba ebinyonyi bibiri omulundi ogwo gumu agenda kukula mwoyo nga ne skill jafe kama abawo mukisa amina musumba atugambye nti omwoyo gw'okufa agolokose naye nga wekuma mwoyo nkusaba wekumene mu mubiri kyalira kuba nafa ba God Heals Herbal Medicine God Heals Herbal Medicine sima bekigambo kyo mukiwulira bulungi nsose na God Heals ninyogera ko nti Herbal atengera ni Herbal Katonda yamukola kati no Rachel kuma mbidi gonga mulamu God Heals Herbal Medicine bano bajjanja banga bakozesa ddagala lya butonde bikola mirandira taka buli kimu Katonda kyatonda bibakozesa ne bagamba nti kuma mbidi gonga mulamu nga tonna bakugira bane musumba sima bakitemu abantu abamu muino okubagira muino okubanga mbawa guidance omuntu oli yange kisujja kimusimbye ate nayo nyita kumira ddagala nayingira kisiibo nagamaze kansiibe njja kuwona andi omwoyo mtukuvu yagaba amagezi singa abantu mwekwata era bwe kibanga ekyo kikulumbi ki because no musujja kuli spiritual yadde yes naye waliwo omwoyo mtukuvu azokugamba genda ofune eddagala okiwulira naawe tikati buno obulwadde bwingize butwala nti guno omusujja guli mu mubiri nasoka kufuna kamire panado yes naye omuntu nawulira obulwadde bane musoke nga ate nekya nyamba abantu bano tosiiba ogenda kalanguka omusajja wagenda okutukako nga akwata ku magumba sisita mulokole yena yamira amajindu agenda kutukako nga akwata ku ngundi obu mukuteko ko munango omulezeeko okwata kabebe no muwayi tonsika nyaka bebe no kagenda kuyiringita no nje wayo okuteka wago siba na magezi enaku zino kunonya Mukama tunonya na magezi tovola baba siba nyebisibe byede bisingo osigalo yayuya alenza nandi bawade na magezi nti omuntu okuyingira mu kisibo ekyo bulwadde so kagenda mu ddwaliro bakebere bagambe nti tetulaba kikola ki kikuluma omanye nti wano ona nombye siwachi pozinga Mukama yakugamba nti tewetaaga kugenda tikati kola buuti kikulu so abakulembera omwoyo wa Katonda bebana ba Katonda amina mpozi namulala ye mungaga waffe Alpha Media Production yatutusako ekifaananyi kino nakikastinga wobanga otudde mu diro lyo mu ifumbiro lyo wonna wootufunira Alpha Media Productions bebatukolako akalala tugenda kwatandika okukolanga tugenda ku castinga nga live ku Arise Sundays yes mpozo bane nakuendera nenga Sundays kati so tugenda kubanga ko ne prayer power ne at the same time ne kwa Arise nga kwetuli so kati kinaba gyoli emmere yemu kati gwasalawo ndye ku matooke oba ndye ku mukyere ndye kamonda akazo kyonna kyekiri gwasalawo nenga fe tujja kwa tukoze omulimu gwaffe era kuna kuloja gamba nti gwatayagala kuwulira abule ekigambo kyaliwo abakugamba baaliwo gwe yagaana otherwise oba dalabya ku Export TV oba Channel 4 nkwebaza okubanga otuuse n'okamalako nkusaba osharinge atoteremu no comment yo eba yamanyo nje tuli etubuulira kiki kyennyini kyoyagala kuba ffe tetuli mu mutwe gwo kumanya kyoyagala omusumba wabanga alina kyayogedde ne kikukwatako oba ne kikuoffendinga osomugamba nti musumba wano bwoti okoze bwoti ne bwoti oba n'omukubira ku ssimu yajja kuba akubuulira otherwise tujja kubanga tusekana mu story ddako mwebale nnyo Export TV to the world.